السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wekitiibwa Allah tumwebaza kyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasa n'ebyengera ku mubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe ogwa Yasaruna. Tuli mu buku Iqra, volume ya 5, amanya Muhammad Matovu. Waliwo abaddu aba sharinga waka waffe ono, twagala okubategeeza kimukola kirungi nnyo, wabula bw'oba osazeewo okusharinga waka waffe ku page yo, kakasa nti tomutemamu nkitegedde. Ebigambo byaffe bipostinge kubanga osazeewo okupostinga, okitegedde, so si kubeera nga osalako obulangu bwaffe, okitegedde, n'osalako ne waakomu ate gwe n'otandikirawo weeyagala. Nsaba Allah ekitiibwa akutegeeza ensonga eno muganda wange. Kyemukola kirungi, naye kasita musalako bye tuba twogedde ate ebirala bye tukulembeza oba bye tusembezaayo oba okoze bubyo, kiba kisa toyagaliza, okitegeera. So osaze okupostinga waka video, gipostinge nga weeri, togikutulamu, okitegedde. Naam, so muganda waffe oyo amanya ge sigamanyi, nekuza page ya TikTok ndoze eriko oba TVA ndo TVA n'abalala ku Facebook. Temumusalamu, mumute posting nga bwali, insha Allah tabaraka wa taala. Naam, tukyali mu kugumiza buku Iqra. Twagamba twava mu kitabo kiri ekya Red, kinakala ya Red ekikadde, ekitegedde, njagala kibalagako wano obategeeza kino twakimala dda. Kino nokiraba, twakimala dda, alhamdulillah, twebaza Allah ku lwekyo. So nabwe kityo, just be scrolling scrollings ojja kulaba waako yena. Then ne volume ezasooka from volume ya 5, from volume 1 twazimala dda, ekitegedde. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Amanya Muhammad Matovu, 0784 16 5480 ne 0703 57 4535. Naam, tuli wano. Khaffafa, okisaba, khaffafa, yukhaffifu, waqadha, gumiza qaafu eyo, gumiza qaafu eyo, insha Allah taala. So tuyina maini mu klasi, tewali buzibu sebo. Naam, gamba nti waqadha, yuwaqidhu, okitegedde. Sakana, yusakkinu, allama, otegedde. yuallimu, amana, jukira mimu yo osoka giwunirako, okitegedde.
n'ogamba otya amma ammana yu'amminu yu'amminu manna'a n'ennuuni naye bw'otyo bw'okola n'ogamba nti manna'a manna'a yumanni'u 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 wakategedde. So barakallahu fikum jazakumullahu khayran fi dunya wal akhir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.